mulamu tonenya kuva mugambo bulidde mulinganirika okuvale wajjalimu omwoyo nawe onaba mulinga tulola genze ne mulimbizako okolola yevudde ensoni zetogombowa muganda womanyi yatwagga naye siyo mukyala atiisa kati nga bwe yagenza okulima bambiddamu ndaba obuosobola njagala tukola omukwano mukajjo ate nga kakola ndimbuba nawe nga bolaba bongaza ekimbuzo birungi ebigabwa ye n'omala oddamu ng'okkiriza ku ssaawa eno bitaano mbewala bambiddamu tomanya buzanyi kasatole mudondi okuumwa kansembere nakumbyo ndi wala kutuukaawo okumbyo nziremu waliwo nekyekyekyirala lwelubutambo tukovemuka ekisinga tugezeeko okukoma mulamu ndikingira kyayagalwa mulaba yose n'otokweka nsonga ey'okutya muganda wo n'okumanya bwebanabye mmanyibwa akimanya awo wabeerawo oluyongozimola njagala nkuwekola n'ennyangu olunayitalemeyo okumanya waliwo ennaku ezibako eddembe olw'essande olusimbawo onalero olekera okusoma nange ndagamba nyanyi okunyumya oliyitire nemmanga newamanyina zeruuse kanoni ate nze ndiyitire eributenga kusangewo nga naawe ndinda bwe tuliva mu byaffe okunyumya kakwotayo nga nange mbenamu kalawo kirivaawo okumanya kitotuuse gye wagenza okusoma ate olwoku omulundi omulala tulizoolawo kola nesinga yate abali omukwano simanyi tiwaliwo kola nerirema bambiddamu tozanya buzanyi kasita toli muto nti okuumwa ekyokola kinonya sina baleka bukulita omusege ndowooza bwekoladde tiganyi wekooko omukyala afumba kale watandikwa kyoyiye ogansana nawayo olimuka kano kewajja mubutonga okalera obwemusoma sajja olimbwa nabwemunya sinyako obwenzi leero aisatuusa wazibu yamuwakana wamyezi ombulire gye wajjajjoogo yamalandeka amakago mirembe ntambule nfuna ensisaniryo era wuno ofuse mukadde mukanyatana omutonga nnimba mbeera nje bwe naleeta muyambi onyamye ku masajja alemuka sikyanenya bakyala abaluga bwe ndifuna ddabwami ogwako songa asafide kateeka bwenkyokolola nankema amanyi okuyenda amwambye mubuuliro n'amazima teba abataliwo kawo tebanalinda by'omusajja omulala ng'ayimiridde nawe okunyumya wadde oyo kuluza emmanga teba olina wakyama olweyo musemu ne mwe baaba oyimba baaba nasatira ebyabawaka baaba okuva waka mu nnimiro mpozi ne lwetugenza okusoma babasiiriza kwetetugula nenjagala balowooka mubi ng'ate naye tayinza kuswala naŋŋamba byamukwalaga nnyo eyo ekizirisiza ng'oyomba kidde nnyo n'eddoboozi ekkambwe nange nekulimba okukka nkunnyonnyola ekituufu ekiriwo babandeko omusango
sirina ne mulamu muveeko olimba ndowooza kakati okazodde amazima nesiri musajja kaawo n'okunsibako omuto owunyiziza ndowooza ne mbutuufu nnyuma kale wabeerawo olwo abantu ng'owemula muganda wo nkwajagala singa kati lususse ekyalo agendeeza mu kyalo kupapa wamma mulamu kwata engoyezo olojje muganda wo ng'omulola nze nalabya abakyala babuba naye ono omwana wa kitawo ali wala Baba, pada kemenya langsonga, pada menyentuh mati jama, omondu bapa dalam bersebeza, bebas saja nefomoyo, menuakan saja beryomi, dalam menyusung jauhi, bebas sebesa nama nimiro, nemula membolehnya kasma, naya majoba osonga, sehingga katina wamia koja, naya kawaii runda masma, omwadu dalam muade gatu. omuntu alabye ensolo ye muleka kubanga abazudde amazima naye toddangamu omukyalo okupapa ebintu omalanga kwekemenya kulabudde ne muto wali yaliwo omujulizi ngose mulamu njogedde kyawe ekisobye wembeera n'ensobi ng'owabula nange kanage wajjuko tugende ku mupiira ebyoga amatapirikene kabule ate manje tenalyombe emwanyi tewajjawo omusajja mbuuza omugambe tesiri ewadde ntya onteerayo ku mazzi amangu olulwa ku mupiira kunaaba naye nabwe yasanga mufumbo binamiguddemu omusajja nimba lwayisagende kabigi n'omuwala lwagenze ebyoga bwe nayogerako nti ndi mubi ekisinga kabitugamamu wanakomerawo nga ndi wala kasali n'omutata kwaki kangende nje bisula omuzira nababe ne mufuula ekirala bali mukwaka muleeza ennyonto siwakugaba mama lyomo ebitudde ku musajja sigisa bendifuna namwaluyawukwako Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulu okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna ebyenjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa Plan B Records.